Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kale tukwaniriza nate era tusaba Mukama Katonda mu byonna ebigenda okwogerwa olwaleero obeeko nekyogenda okwetwalira kabe kasinge ekigenda okusiikuula naawe weetabe mu kubuulira ekigambo kya Katonda oba mu kuweereza mu ngeri nga Mukama Katonda bw'asiimye mu bulamu bwo, kubanga sijja kugamba nti nno ffenna tulina kukola kintu kyekimu. Buli omu Mukama amuyise ng'alina kyayinza okukola. Waliwo abagenda okusaggula, waliwo abagenda okubuulira ku bituuti, waliwo abagenda okuvujjirira, waliwo abagenda okukubiriza enkuŋŋaana. Buli omu alina kyakola, naye tusaba Mukama Katonda omulimu gwe gusobole okuba nga gulabisibwa mu masekkati gaffe. Sebo tukwaniriza nate ku lutimbe lwa 3 ABN TV. Omukadde Kalule Deo. Lamusa ku mulabi waffe otuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Mbalamusizaako nnyo mwenna abawuliriza ba puroguramu eno. Mukama yeebazibwe kubanga otaddemu ebiseera ate okuwuliriza wamu n'okusabira omulimu gw'enjiri. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Tusabe. Katonda waffe ayinza byonna kabaka, tukwebaza kubanga otukoze bulungi so si bubi. Kubanga otulabiridde era ogiridde ekisa abantu bonna. Weewaawo. Twagala okwebaza olw'okulonda nate okubaddewo era ne twegayirira gwe Mukama amanye ekkanisa yo oteeketeeke bonna olw'omulimu omulungi ate n'olw'obwakabaka ng'okusuubiza ku bukuli. Beera naffe ffenna twegayiridde okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Agulumizibwe Yesu Kristo. Otutambuza nno otuwadde obujulirwa era otuwadde okunywera. Amiina. Sitomanyi kyokoze mu mutima gwange naye mpulira nga Mukama alina kyanzimbyemu okuyita mu bujulirwa bwe. Mukama waffe yeebaza. Aweebwa ekitiibwa. Ssebo omulundi gwe twasembayo nga twogedde ku bintu byali bingi. Twakomaawo. Twayogera ku magero ga Katonda, engeri omwana gye yawonamu ekifuba nga eddagala limwali muteeseteese ery'okuteeka ku kiwundu ate lye lyamuweebwa n'alinywa n'alimalawo n'obutunda bwammwe ne busigalawo wali. Kyokka ate n'awona buwonyi mu kifo ky'okubeera ekyo ate kye mwali musuubira nti kyalibadde kibi. Kale tulaba kukola kwa Katonda. Kale ate ne tuyingira n'otandika otulaga engeri gye wayingiramu obuweereza buno obw'okujjanjaba abantu ng'okozesa natural remedies. Awo nno wenjagadde tusooke tufunulire ddala otuwe ekifaananyi ekituufu kubanga twakisuubizza omulabi waffe emabegaawo nga twogera okola mulimu gwa kujjanjaba bantu era twagala otugireyo ekifaananyi kiki ekibaawo, mukola mutya era Mukama Katonda alabisiddwa atya mu mulimu gwammwe guno mu bujjanjabi. Ng'oggyeko obujjanjabi bwe najja nkola okumala ebbanga eggwanvu ery'emabega, naye nayagalanga nnyo okuyamba abaweddemu omusaayi. Gye natandikira emabega eri ng'omuntu nsobola omuzzaamu omusaayi mu nnaku nga 3. Otyo ng'omuntu aba amaze okuddamu omusaayi kubanga ebizzaamu omusaayi bingi. Katonda bye yateekawo eby'obwereere ebyangu nga bwe nkugambye nti ekintu ekiri ebweru w'omubiri kyekifaanana kyekijjanjaba mu mubiri gw'omuntu. Essebo. Era bano bannaffe abakola research tebatera kuba bikkulira byama bya research, naye nze ekyo kye nategeera mu research zonna zenzize enkola. Essebo. Omwami omu mbadde mukubuulira wali yagamba nti toddangamu okugamba nti wali okoze ku research, naye nga ŋŋamba nti sikolanga ku research. Nze ninawo ebintu nga nze Mukama gwawadde omukisa ne kibaawo. Essebo.
kwega bitondeddwawo okuyita mu ggwe yes essebo naye ngamba nti sikolanga ku research era siddangamu okukikola atalinawo nakaalaga okugjako prescribing ate gwe byokoze era kyoba olaba abantu abamu bagenda ne bakayana nga nti bw'oli dokita nze saagala kumpita dokita essebo bwendigenda e China balimpita dokita bwendigenda e Japan balimpita dokita kubanga baliraba byenkola kubanga baliraba nga mponya abantu ate dokita alina kujjanjaba kuwonya ng'olina kyokoze so si kubeera bubeezi ng'okyogerako naye ng'ate abantu buli ajja ewuwo avaawo afudde togisoma mu bitabo ali bubi nnyo okusinga ne bwe yajja olina okuba ng'olina kyokoze essebo nze nange ninaku byenkoze weewaawo eddagala ly'omusaayi eryo nze nalikola eriyitibwa SMCU Habotonic kati SMCU Habotonic waaliwo ekiwendo ky'abasiraamu nga balwanyisa abakristaayo twabuuliranga enjiri nga tubuulira abasiraamu ne tusisinkana nga bayibuli byeyogera biyimirira weewaawo kyenava ntuuma eddagala lyange SMCU infact mukusooka yayitibwanga SMCU Habo SMCU Bloodford kiggwayo kitya SMCU kiggwayo scriptures make Christianity update oba update yahoo gawe batera okkakuba kwegamba oli bwanywa SMCU aba tamanyi nti nno njiri yennyini awo wenajja erinnya oteraba kakati eddagala lino omuntu okubbwamu omusaayi omuntu omulamu omusaayi gwe okugutegeera nti olina gwenkana bwe guti tusinziira ku kirungo oba ku birungo ku buka bw'omusaayi ekirungo kino katukiyite amataffaali omuntu ge yandyetaaze okuba nago mu bulamu muliteemu wandibadde tukubala oba mu mubiri ogw'omuntu kiro 6 kikugwanira okubeera ne litaazi nga meka nga 5 ez'omusaayi nga 5 kubanga buli 12 mubeeramu erita etya naye omuntu oyo omulamu asuubirwa okubeera wakati w'obuwumbi 4,700 ez'amataffaali g'omusaayi amamyufu era singa omuntu okutta empiso olaba pointi eno ey'empiso akafumita ako okulabako that red color kuteekwa okubeerako obukadde bw'amataffaali ag'omusaayi obutakka wansi wa 2 amataffaali g'omusaayi the blood cells obutakka wansi wa bukadde 2 kai kakati to maintain oba okufuba okulaba nti ebbiliyoni 4,700 zibeera mu mubiri gw'omuntu nga teziweebuuse alyoka abeere n'omusaayi omulamu ogumumala ng'ate ettaffaali ly'omuntu limala ennaku 9 ku 12 zokka lyerikadde ne limera n'envi omusaayi gwaffe gubeera bagukyusa buli lunaku to maintain ekyo katonda yakikola ngeri gye tutasobola kunnyonnyola kutegeera essebo naye nga tulina factories ennene ezisinga wansi w'enjuba tewaliwo factory yenkana factory katonda gye yateeka mu bulamu bwa muntu mwakolera buli lunaku amiina factory eno yey'amagumba omuli obusomyo amagumba gano 8 oteekanagana ag'ekifuba gegawandula omusaayi gegazaala omusaayi kwegamba mu factory eyo katonda yatonda ng'omusaayi mwe gusobola okutondebwa ku supiidi esobola okutuukana n'obwetaavu bw'omubiri olunaku lumu olwaleero olwatandise ku ssaawa emu eyajjo okutuuka ku ssaawa emu ey'olwaleero omuntu omulamu bw'oba ng'onoobeera mulamu nga tolina ziringitana olina okuba ng'okoze billions not millions but billions mpulira billions 58 58.6 billions of red blood cells
olyoka osobola okubeerawo. Esebo. Kakati mu kino Katonda yakikolanga atuwadde obusobozi mu busomi omuno nga bwetaaga omunnyo iron oguyamba weetaaga omunnyo calcium ayamba amagumba weetaaga omunnyo oguyinza okusobozesa omubiri guno okufulumya omusaayi. Esebo. Kati mu bye tulya mulina okubeeramu iron ne calcium. mulimu ebyokulya bya mirundi ebiri. Otyo Waliwo omuzungu byayita hemo minerals. Bino bye biriibo oba eminnyo egiva mu nnyama. nyama. Okay. Ebyo olw'okubanga tuli nnyama byanguwa okuliibwa ennyama era ne bibeera processed mangu ne biggyibwamu ebirungo ebyenjawulo. Ne wabeerawo n'egiri non-hemo minerals. Gino giva mu bitonde mu butonde mu bulime Esebo. mu muddo mu miti. Middo. Ogwo teguliibwa ku sipiidi nnene. Esebo. Bisengejjebwa mu nsengejja ey'obutonde. Esebo. Oba mu ntegedde. Nkulaba nkulengera Bisengejjebwa mu nkola mu nkola ey'obutonde entuufu ey'omubiri. Eri eya hemo minerals eyanguwa naye nga si ey'obutonde. si yeyandibadde nki ennungi. Omanyi lwaki nkuwa attention y'amaanyi nnyo? Number 1, omusaayi mwe muli obulamu bwaffe. Yes. Era bw'obeera ne sisitimu ey'omusaayi nga mulongoofu era nga gusatulatinga bulungi nnyo, obulamu oba nabwo. Kati nkuwa attention era nsaba omulabi waffe omulungi osobole okuwuliriza n'obwegendereza akantu kano, osabe Katonda akakuyigirize kubanga obulamu wano wennyini we buli. Fumita emboozi. Kakati protein eri gye twagala ejja omubiri gwe gifulumya olw'eminnyo gino egizze ejja neewa amaanyi parent cells zino eziri mu bone marrow eziryoka ziwandula abaki obutafaali obw'omusaayi. Kakati ekizibu wekijjira nti ebintu bino byenjogeddeko ebibiri abamu balya naye oluvannyuma lw'okulya nga sisitimu y'okulya si nnungi omusaayi ne gubanga tegukoleddwa okumaintaininga zirya 5.8 okiraba biliyoni z'ogambye. Ekirala omusujja bwe guba guyingidde obulamu bw'omuntu era kano kankoogererewo. Yesebo. Ekitta abalwadde b'omusujja e Kampala bannasayansi kye bateekeddwa okuliviiringira ensi oba okubikkulira bannayuganda si gwe musujja nga parasites wabula ly'ebbola ly'omusaayi. Omusaayi nga gukendedde nnyo kubanga omusujja buli lwe guyingira mu mubiri gw'omuntu parasites ziri nze nzise parasites zigenda ne ziyingira mu red blood cells ne zitandika zidestroyinga. bwe ziziyingiramu ne zaala bwe badetectinga basindika abagenda okulwana. Kakati olw'okuba baba bayingidde mu billions cells bwe buba buddukayo kuba buyingirayo kwekweka bwe buba buddukayo bwasa kuba tekuliko mulyango bugaasa bwasa. Kati bwe bugaasa ate ng'omusaayi gwe gutambuza eddagala gwe gutambuza empewo gwe gutambuza ebirungo gwe gutambuza emmere ate ye transport system. Okiraba? Ezebo. Kati omulwadde w'omusujja asitaavinga nga talina musaayi gumumala k'omuwa empewo k'omuwa emmere k'omuwa eddagala Omusaayi talina gukendedde kigenda kola ki kugitambuza emmere. kati ebbula ly'omusaayi lyeritta abantu e Kampala. Tegedde. Okiraba? Naye kizibu nnyo omusawo mu ddwaliro okugamba omulwadde nti tusooke tulabe omusaayi omulwadde w'omusujja era omulwadde amala kufa asooka mutyuninga bikerenda bye basobola n'okuteekako amazzi naye nga tebafudde ku musaayi.
naye omulwadde w'omusujja yenna bw'oba oyagala naye nga ye aba akutekako amazzi aba akimanyi nti noofa olw'omusaayi omulwadde w'omusujja oba ye kyamanyi kubanga abasinga obungi abasawo baffe batendeke kubeera nga baprescribing amadagala kwegamba omulimu gwabwe ku prescribing amadagala naye nga ne cause ey'ekintu ayinza okuba nga tanajasa batendeke era ekyo kyennyini kye baasoma ate kyekituufu naye diagonise and then prescribe bino babyerabira and Ellen White eddagala lyaliyita na nostrum bw'obanga okigoberedde kitegeeza omuntu okuprescribing eddagala naye nga tamanyi na gundi yalyo impact yalyo kwegamba impact yalyo kyeyayita nostrum nga terina makulu tezisobola nakukola ku kintu ekyo nedda basoma kibayita pharmacokinetics ne pharmacodynamics babisoma ne babitegeera naye bayibuli egamba nti abantu abamu baleka ensonga enkulu ne bamalira ebiseera ku bitalina makulu ntegedde kubanga omuntu bw'abanga mulwadde wa musujja kyoteekeddwa okusooka okutegeera nti omusujja guno gutta omusaayi kakati okuba gutta omusaayi kati tulina okuzimba omusaayi olina okulaba omusaayi nga bwe tulwanyisa omusujja ntegedde kakati waliwo ebirala era ebijjamu ebitta omusujja manyanga omusaayi embeera za kansa waliwo abamu abatonya munda abantu batonya omuntu alina amabwa mu lubuto omuntu alina amabwa mu byenda omuntu alina amabwa mu byenda ebinene oba mu bakuli wansi batonya abamu balaba obubi nga buddugavu naga nti nze nfuluma manda naye kitegeeza musaayi omusaayi bwe guba nga gutonyera mu lubuto oba mu bwenda obutono gugenda gufuluma gwa black okujjako omusaayi gutonyera mu byenda ebinene oba wali ku bakuli gwe gufuluma nga musaayi kakati buli musaayi gw'oba olaba komponenti ya iron komponenti y'ebirungo ebiyamba okukola omusaayi eba ekola etya eba efulumye kati omuntu n'asitaafinga nze bwe twali nga tukola ekintu kino mu sayansi waffe owa habo twamanya nti non-hemo mineral bwe tuba tuzeetaaga ze zisinga okusobola okuyamba omubiri oba owadde omubiri ekintu ekiri first hand naye ng'ate omubiri tegusobola zirya direct so oli bw'agamba nti nno kandye ku nnyama wano kandye ku kyennyanja nsobole okufuna ebyo byanguwa omubiri okubikozesa omubiri gusobola okwanguwa naye nga tegufunye kituufu naye ng'ekituufu si kyekyandibadde ekyo ekituufu kyandibadde kino naye ate genda ku bino Katonda bye yatuwa omuddo osobole okufuna klorofiiru aveemu minerals ziri zoganda zetwetaaga ennyingi ennyo zisobole okuzimba omusaayi mu mubiri ate nga mu process entuufu in other words omusaayi ogulimu obulamu gwalibadde guva mu bimeze kati faawo kyetuva tukozesa vitamini C okwenirikinga ebiriibwa bino ne tufulumya eddagala ng'oli bw'alikozesa liba lya butonde 100 ku 100 naye nga omubiri gugenda kukozesa kye gutandikozesezza naye nga gukikozesezza mu butuufu bwakyo ate ne gufulumya ekintu ekituufu ate mu lunaku lumu ntegedde kati oli n'alyokaga nti vitamin C amakulu gaayo is to convert this calcium ne gundi okusobola okufuna omusaayi ku supiidi veiko yonna gy'oleeteddemu olina okubeera ng'okola olina okuteekawo process esobola okukikonvatinga mu musaayi omuntu gw'ayagala ate omubiri gulyoke gusobola okufulumya omusaayi buli omuntu kwegamba omubiri oba oguyambako era ntegedde ekyo kye tukoze mu myaka emingi gye tumaze mu bujjanjabi ne kiryoka kituyamba okuba nti abannaffe abasikosero abantu bangi ennaku ez'edda balinga bamanyi nti omuntu wa sikosero alina kufa bubi ekyo si kituufu omuntu osobola okubeera n'omuntu wa sikosero n'akuba omwaka ku ttaka n'ebiri nga tafunye crisis nga talumiddwa kintu kyonna naye nga bulamu mu kirabu yaffe wano ku ddwaliro lwakuba ennaku zino
tetukirabinga lwa ssente ezebo kubanga abantu abo bwoba bayita olina okubanga olina byotegese naye abaffe basomayo mu masomero ne mu bisulo gye bali naye nga tetulina kye tukoze naye nga tubayigiriza nti kozesa obutonde buno okozese n'obutonde buliwa buno n'obutonde buno omuntu n'abeera omuki omulamu eyo gye nvudde mu bujjanjabi nenzija nga ŋŋenda mu maaso ne risaaki waliwo ekimera tukiyita nsuusuuti nkimanyi ensuusuuti bw'ogitunulako efaanana ki ku muntu kubanga mutuwe oba nagamba lubuto kubanga kiringa ovakado owulidde era ne ovakado naye kwegamba era naye abeeramu ekisigo esobola okufaanana omutima eyo wamu omutima naye efaanana nabaana w'omukyala lwe lubuto efaanana nabaana ow'omukyala era neefaanana n'obukyala naye abakyala bayita ku nsuusuuti bangi yabajagala abatono nga tebagiridde naye omuli w'ensuusuuti tasitula bizimba mu nabaana abinoonyako ki badda kubanga omuli w'ensuusuuti abeera mulamu tayinza kubeera ng'alwala ebirwadde so eddagala lino ery'obutonde oba ebimera eby'obutonde ntegedde bw'osoma mu lubereberye essuula emu n'osoma olw'28 n'olw'29 yatuwa omuddo ogubala ensigo ogulimu empeke n'atuwa emiti egirimu ebibala tugiryenga ebeere emmere era libeere eddagala ki eriyo obulamu bwaffe katonda yampa omukisa wano juzi ku korona ng'ajja nagenda ku ministry ya health waliwo office efuga herbal medicine dokita omukulu n'agamba nti bannange munoonye eddagala olw'endwadde eno ekola etya ebaluseewo ne tusaba kye bayita anatomy ey'ekirwadde ey'akawuka kali ne batugamba nti akawuka kalina faati yakabi kitegeeza kayinza okusitiikinga era bwe kaba nga kayingidde omuntu engeri yokka gye kasobola okuzaalamu naye nga kagenda kuzanyira ku DNA ey'omuntu ne batuta ne batugamba buli muntu agenda akola ebibi era ne tufuluma buli musawo yafuluma bangi nno twasaba n'empapula ezituyamba okutambula abalala ne batazituwa nga bagamba mwe mugenda kukola kimu abatagenda ku lubaawo naye korona nga tannaba kujja Kampala ffe twafulumya wano eddagala lyaffe kwegamba nga lisobola okumujjanjaba nga tukimanyi nti singa omuntu ono eddagala limuyingiddemu olw'okuba nti ekiwuka kirina faati omubiri gw'omuntu ono omubiri gwaffe ng'abantu tetwetaaga asidi tetwetaaga asidi buli lw'ogwa acidifyinga oguleetedde emitawaana ogwonoonyi twetaaga alkaline asobole okuneutralizinga omubiri naye ate mu bitonde bino waliwo ebitonde ebikola foomu ya acid ng'eri mu neutral oba ng'eri mu foomu ya alkaline kati nga lemoni lemon ngenda ne tulya lemon already yo erina ascorbic acid naye ate omuntu bw'abanga aginuunye okiraba ecreating etya alkaline state n'ebintu ebirala byonna pineapple ffe twadda wano ne tutula wansi bannaffe abagamba nti
ffe tetulina research ne tumala okukola eddagala lyaffe ne tulitwalayo ne balikebera naye ne bakola ekintu kimu kya phytochemical bwe bamala okukola phytochemical ne balabanga compounds mwe ziri likola ne batugamba nti ebirala mu bisasule nze neŋŋaana kubanga redi nali mukakafu tirikola nali mukakafu nti likola okusinziira mu bye nali nkoze ki bye wali omaze okunoonyereza n'okulizimba ate n'okulungamizibwa kwa Katonda omanyi katigamba naye lino eddwaliro lyolaba sebo mu malwaliro ga habo eryaffe eryakola through temwafiisaayo n'omu tetwafiisa muntu abantu n'omu baawona bonna bonna abajja ku ddwaliro baawona be baleeteranga mu tipa baawona be baleeteranga mu pickup baawona be baleeteranga mu motoka z'obuyonjo baawona abajjanga n'amatooke ku motoka baawona bw'oba ogenze mu fayiro zaffe baawona amiina naye tulina ne betwajjanjabira ebweru amiina nzijukira waliwo omusawo omu omuntu omu ow'amaanyi yatwala omulwadde omusawo yatwalira omulwadde ali mu ICU eddagala omusawo n'amugamba nti ekitasoboka tetujja kumuwa ddagala eryo naye olw'okubanga ono yali w'amaanyi kyava mugamba gwe ssebo yogera noono dokita yenna nyini ddagala nga tonnaligaana kyava mbuuza nti gwe ssebo side effects zalina eddagala ogimanyi ne mugamba ssebo ku side effect tuli kutaasa bulamu bwa muntu ku side effect kubanga sigimanyi tutaasa bulamu bwa muntu onyumya side effect naye nange kankubuuza ekibuuzo olina efficacy ya vaccine gye bukuba abantu olina efficacy ate ye yali tamanyi nti nze ndi informed nti already ebintu byawe byakugeregetanya kyenva mubuuza nti gwolina efficacy eraga nti when you inject efficacy ya vaccine omuntu 100 ku kinnaaki ajja kubanga awona era olwamubuuza nti gwolina efficacy ya vaccine kyavaamu already oba muwadde answer nti eddagala ndimuwe mu dosage ki ne mugamba muwe 150 mils times 3 that is 8 hours the following day ye yakuba essimu n'agamba nti kyewuunyisa kubanga omulwadde wo tumugye ku kyuma ate she's progressing abiira naye wano bagenda ne bagamba omusumba waffe omusumba omu yali wala n'ankubira nti omusumba ow'ekyanja agenda kufa kyenva ninnya ekimotoka kyange ne ntuuka ku musumba nasanga bateeseteese emmotoka emutwala emulago omukyala we naŋŋamba mukadde tojja tulina korona ne mugamba nti bwe sijje munaafa kazije bambi yali agezaako okutaasa enva mugamba nnyabo ndeese eddagala naye omuntu oyo temumuwa ddagala okutuusa nga wayiseewo manyaga temumuteeka ku kyuma okutuusa nga wayiseewo essaawa 6 mumuwe kati eddagala mumuteeke mu motoka mumutwale mu ddwaliro bw'aba tarespondinze mumuteekeko ku kyuma kyammwe ne mbagamba n'okubagamba nti naye eddagala sigenda kuba wali abwerere omanye ennaku ezo eddagala baali baliseera ati nange ne ŋŋamba nange bampe eki akasente ne ŋŋamba bano abakulisitaayo b'ekyanja bampe ku ssente ate omanyi lwaki ng'abakulisitaayo batwala abantu baabwe n'okufa ne bafa naye nga bamanyi eddagala naye olw'okubanga eddagala lya habo bagamba tetwagala ddagala kwatiriramu katono nnyo obulabi waffe obulungi ebinyuma byo bigwa byokya ate buliwo otuuka emboozi nga toyagala nakukwatamu anyway akaddeko kaba kewerekera tujja kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo mu buddakiika obutono ennyo tulyoke tulabe omusajja ono obukugu mukama bwamuwadde obw'eddagala lyakola ate ne liba nga liwonya abantu ate nga lya butonde omukono gwa mukama katonda gulabisibwa era guliriddawa success stories ezirabikako n'obujulirwa obulala
katukomewo mu buddakiika butono nnyo tovaawo. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummulamu oli wakati mu puroguramu Julira Mukama. Tulaba okukola kwa Katonda ate naddala mu kiseera ekyazingako ensi yonna nga teri muntu yali akisuubira naye ne kibaawo kubanga Mukama Katonda yagamba nti ebiseera bwe biti bigenda kubaawo. Ekiseera kya COVID mukijjukira kyakwata ensi unaware ne tulaba okwetolola ensi yonna mu mawanga agagambibwa okubeera agaakulaakulana edda, tugambe America, tugambe Italy, tugambe Bungereza, tugambe wa tulekewa, ng'abantu bakunkumuka bafa. Era tulina gundi ze twali tutunulako nga tulaba statistics aba John Hopkins Hospital nga buli kaseera batubuulira abakwatiddwa be bakebedde nga bakalina be basuubira okubeera obubi abali ku tebuukye. Abantu ne bafa bangi nnyo, naye kyasinga okwewuunyisa nti Mukama Katonda ate abakristaayo yatuwa remedy ate era nga atugambye nti mu biseera bino ebifundikira abantu bagenda kulwala endwadde, pestilences and diseases zigenda kubeerawo. Why? Because of intemperance abantu bagenda kulwala. Naye abaffe tulina answer olw'ensonga nti nno the right hand of the gospel medical missionary yegenda okubeera nga eggulawo oluggi enjiri eyingire. Ekibuuzo kiri nti abakristaayo obuvunaanyizibwa buno tubumanyi? Y'abaffe, are we ready to even practice that health message oba okubeera nga tukola medical missionary abantu basobole okubeera nga emitima gyabwe giggulwawo okureceiving obubaka bwa Katonda? Aho nno bwe mbadde njagala otulambululire okwanaganye ekyo kye mwali mukola kye wakola. Tetuganye oyinza okukikola ogambye nti no wasaba ne kasente naye nga okimanyi nti nno health message y'emu ku bubaka Mukama Katonda bw'atuwadde mu kaseera kano obuggulayo emitima gy'abantu okureceiving enjiri. Weewaawo ne bwe tubeera mu malwaliro, abantu mu malwaliro bawuliriza okukira woyinza okumusangika era n'avaawo n'ebigambo ebyewuunyisa. Wakati nze ndaba wano bwe tubeera ku ddwaliro abantu babeera ku prime radio nga bawulira era ne bavaawo nga bawulira prime radio ate nga bagyegombye nnyo nnyo, ate nga bw'oyogera nabo ku bikwata Katonda bategeerera Katonda bwakola ate ne beewuunya ne baddayo omuntu n'azuula nti obutonde bukola byesigika. Abantu emibiri gyaffe tugijjuzaamu sooda yekka ne tugaana okunywa amazzi naye nga ye ku lubereberye akola ensi. Bayibuli egamba nti n'agimeza mu lusuku lw'omuntu lwe yamuzimbira omugga gwa mitwe 4. Emitwe 4 kitegeeza amambuka, Maserengeta, buli wamu wonna osangawo amazzi. Katonda yatukolera mazzi. Emibiri gyaffe bw'ogenda okulaba ebitundu 7 ku buli 100 singa obadde osqueezes kwofisaawo 7 gabeera mazzi. Bw'otunuulira obwongo mazzi gennyini, bw'otunuulira omusaayi mazzi gokka. Kankubuulire n'amagumba mazzi, buli ekiri mu ffe mazzi, naye abantu banywamu ki? Banywamu soda. Waliwo yagamba nti nno nze sisobola kunywa mazzi bwe yaliganywa simanyi oba nga amaze kutuuka mulago. Kwegamba alina enjogera abantu amazzi bagakyayira oba kisimanyi. Kwegamba mu kifo ky'okunywa amazzi wakiri anywamu kikooko oba n'akwatamu kifanta. Obwo buzibu bwe tulina. Yatulagira kulya muddo tubeere abalamu. Naye ogenda okulaba nti ffe twagala kulya ebiriibwa ebiridde omuddo, ennyama. Kyokka nga n'ebyo byennyini tebabiwadde na muddo mulamu, babiwadde omuddo omukalu. Ekitali kibi
bw'oba ositaavinze mu byokulya naye singa kibadde kisoboka wandiridde byakulya ebyo ebikola bitya ebivaamu ominnyo gino gy'ogambye gye twetaaga ebivaamu eminnyo egikola omusaayi omulungi ogulimu obulamu newankubadde emirundi egimu tumanyi okubiyisa obubi kankuba ekyokulabirako okulya greens nga zinaakola bulungi zeetaagako ka oilo si kuzisiika omanyi kye bayita okusiika abaganda kwe kusuulamu akatungulu najabe butto n'asooka n'akyamuka okwo bakuyita kukola plastic kati embuto zaffe tezirya plastic era kyova olaba butto yakwata ne ku sowaani tuli mu production sasa egenda mu ddwaliro eyo maama akulabe kaakati naye singa butto muyiyemu buyiyi singa omuyiyeko buyiyi oyo ye butto ayamba gallbladder okwemputinga kwegamba naddala butto atali kwegamba tulina gundi LDU kwegamba cholesterol owulidde butto ayinza okubeera eni oba olina kubeera waliwo particular butto bw'oyinza okugamba nti no singa okwetaaga era ye butto gwe tujja ate mu bibala nga ovacado nze ngenda nenewunya kati nga wano ewaffe omukyala wange oluusi ku sabbiiti kuba nze mukama yampa omukisa neninaana ekkanisa y'aba Seventh Day kakati ekkanisa y'aba Seventh Day efumba kilo 2 oluusi 3 oba ne bweba efumbye kilo 1 oyinza otya okufumba kilo y'ebinyeebwa n'otofunako half lita ya butto gy'onookozesa kubanga ebinyoobwa bw'obifumba ku muliro omutono bijja ne biwooma ne bizaala butto omujjawo ne mukubisekula wano obikuba paka webivaamu kabutto bikola ekipooli ekyo kyangu naye awo aba abonyeebonye nnyo naye wano bw'aba nga abifumbye wano ku kyoto asobola omuggyako ajjako butto oyo n'akajiiko kakaka naweza hafutampe era ffe wano tubeera ne lita ya butto ya binyoobwa avudde ku binyoobwa avudde mu binyoobwa amiina lita era oyo butto oyo ku greens akuyamba kwemputinga gallbladder kubanga bw'olya greens ezitalina ka oilo gallbladder zaffe zitera okuzimba okiraba kubanga tezitera kwemputinga ki oluvannyuma yenna ate bwe bibeera nga kubaddeko nabana abajja bafuuyira ebidagala okugenda okukakana nti ekibumba ekyo kirwadde naye tekirwadde kubanga kiki kubanga tomanyi kyakukola singa oba okikoze kyova olaba kyandibadde kirungi aitha liirako kabutto oba lyanga enva za binyoobwa kubanga byoredde birina oilo olyanga enva naati oba doodo kubanga yo omulaba red alimu butto ebifaanana butyo naye bw'oba onoolya nakati kakasa nti at least waliwo ka component yonna gy'ogenda okukozesa ng'erimu fat oba oil egenda okuyamba okwemputinga gallbladder yo ntegedde kakati obujjanjabi obw'obutonde okutuusa nga tuzeeyo olwaleero bannaffe abasawo abazungu batuuse ku ddaala ery'okutabula chemicals kubanga naffe abantu ab'omu nsi tufuuse abalabe bw'otemye omuti ogukuliraanye n'otema omuddo ogukuliraanye kakati ate eddagala ogenda ddijjawa era olwaleero abantu bagenda ne bagamba bahabalisiti baseera okufa obufi kati nze wano bwe mba njagala eddagala ogenda mu kabiirako kali kendalabyawo wenatuukidde nno nensooka nensa ne ku mpewo ennungi wano empewo ennungi njirina naye nalina empewo ennungi baginemesa bulemesa otyo era bwe mba njagala eddagala sebo nvuga n'ogenda ku nsiko nvuga ŋŋendo era eddagala eryo tulijja mu miles 100 bw'oba tulijja mu miles 100 bajja ddi kusanza Kampala naye ate bajja ddi kusanza Kampala nga n'okulino ku oluusi balinoze bubi naye tulijja Kiboga
naye tulijja mu basoga tulijjayo wansi kubanga abantu bawano balina emitima emibi batema buli kintu kyonna kyonna ekimuliraanye. Ngenda nentunuulira bano bannaffe abakola estates n'osanga ekyalo kya eka 30 n'olyoka okiwalakata n'otema emiti n'otema n'egy'ebibala obutatya Katonda obufaanana poloti. By the way, kisinga n'okunnewunyisa emabegakaawo okusinziira ku mateeka g'okuzimba omuntu yazimbanga 40%, 60% ng'erina kulekebwawo ebereko vegetative cover. Naye olwaleero si kiwango ekyo kikyali nayo bugoode mu bannaffe bano abapulaninga wano ku kyalo nze nina ffene namulabye newunya emiti emikulu wano ku covid ekkubo liri eriva emmanga lyaleetanga abadduse nalino nga lireeta naye bonna nga bajja pointi yaabwe ngeri wane wange nalina emiti gya ffene nga giri 15 naye Katonda oyo ow'omuggulu tetumutegeera. Nze sijja kugamba nti mutegeera mwagala bwagazi kubanga yanjagala. Covid period yonna twalinga tuwanula ffene 15 oba 2 oba 2 naye buli lunaku ng'abantu bakeera kudduka okujjako ow'olubuto yekka nga gwe tukkiriza okutwala ekiwayi naye buli muntu salako peace. Tetulina gwe twaguza, tetulina gwe twaguza, tewali agulumizibwe Yesu Kristo. Naye buli yajja ng'akambe weekali salako okujjako ow'olubuto naye atali wa lubuto nga totwala peace ya ffene. Okiraba ne Mukama n'ateekako ffene paka nga wano we bajjanjabira abantu Katonda w'amaanyi nnyo. Ekyo kyewuunyisa nnyo. Kaakati era bwe tutuuseewo bwe twatuuse wansi awo nosse ne ngamba nti omusajja ono kubanga osobola n'okugamba nti nno kantunde akatundu kange kano akalimu emiti nkwate obukadde bwange kubanga esente poloti za wano ziza bbeeyi nnyo naye gwe wagamba nti n'emiti gibeeremu nagula obutonde bubeerewo at least abantu bafune ekyokulabirako. Jozi nagula ettaka eyo ziroobu eyo naye kati ennaku zino natandika okusimbayo emiti. Omuntu omulamu olina okubeera awali emiti kubanga gye givaamu empewo ey'obulamu. Kituufu. Ffe tufulumya empewo embi emiti gigirya negituwa ennungi gyo ne gituwaamu ennungi. Kaakati gwe bw'ofulumya empewo embi nga tewali miti olowooza kiki ekigenda okulya embi gy'ofulumizza? Gwe kennyini ojajja eriira. Okiraba waliwo akantu akamu bano bannaffe ke batagoberera kankogerere wano olwaleero. Ffe Katonda bwe yali akola buno Obuganda yateekamu ebiwonvu ekiro ssaawa 2 bitandika okunnyogoga. Wali okiyiseeko ekiwonvu ngamba kyekisenyi ekiro ssaawa 2 kinnyogoga paka 12 kibeera kinnyogoga. Ffe dda twatambulanga ekiro abavubuka b'emirembe gino tebabimanyi ate kati basanze biweddewo. Naye abantu kye bakoze bazimba mu biwonvu ne bayiwayo ettaka kati ne bw'oyita mu kiwonvu ku ssaawa 4 ez'ekiro kibeera kyawe naye luli lwaki kyanyogoganga? Kubanga mwabeerangamu amazzi. Wabangawo science empewo gye baayonoonye eno ku ng'esengejjebwawo egenda eri wansi ne bagisengejja neddanga ku makya n'ekomawo nga nnamu. Kaakati endwadde zitusenkenya kubanga filters twazikola tutya? Twazidestroying. Kituufu. Kaakati akantu akalala akewuunyisa tulina emmotoka zitambula zirina battery, mulimu mercury, mulimu red, mulimu biki n'ebirala byonna ebifu ez'emiitinga. Kaakati wabaddewo ebibaddewo mukoka akulukusa zaayo mu biki? Mu bidiba, I mean mu biwonvu. Ate bye twamaledde okuziba nga tusimbayo amayuuni nga ganuuna nga gatukomerezawo nga tulya. Ffe nga tulya obukyafu obutateekeddwa kubeera mibi mu mibiri gyaffe. Okiraba
ffe tufuusa obulabe bw'obutonde kyekiva kibeera nti n'obutonde ne bufuuka obulabe gye tuli. Omukulisitaayo yenna we yandibadde alowooza nnyo ku kulaba nti obutonde abussaamu ekitiibwa kubanga bwatuweebwa ffe bayibuli egamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe bafugenga. Tuteekwa kubeera balabirizi ab'ebyo bye yatuwa okulabirira. Naye kati emiti bw'ogisaawawo olwo obeera ogirabirira. Bw'osaawa omuddo n'ogufuuwako eddagala n'olabirira. Oba oyonoona bwonoonyi oba osaanyaawo busaanya. Kugamba oba owakanya Katonda kye yatonda. Naye ssebo njagala kusembyayo okwebaza kuno. Amiina. Omuntu omu yanjagala sijja kugamba nti yankyawa. Kubanga yampa obutwa nfe. Kale. Naye n'akola bubi mu butamanya. Nampa bungi. Bw'aba kuwa obungi tofa. Anti olwo senga yali ampadde butono. Senga yali ampadde butono. Osanga olwo lwe yandituuse ku kigendererwa. Oba waali badde obitwalanga bya lusango kumba obulamu bugenda. Naye yampa buki? Bungi. N'oyanguwa. Kati awo ne kinyanguiriza okujjanjabibwa n'okunoonya okujjanjabibwa. Ate n'ofuna eddagala erisobola n'okujjanjaba abalala. Naye waliwo we natiira. Otyo? Ne mukyala wange n'atya nnyo. Twasooka okukola ripooti emu. Omusawo n'agijjayo nga bakebedde omusaayi bakubye ebifaananyi ng'ekibumba kizimbye ng'omutima gulabika nga gukendeera naye nga sipiidi kwe gukendeerera erabika nnene. Naye nga balaga nti spleen naye ekola ki? Ekendeera. Erwadde ezimbagala. Naye ekintu kye saategeera bulungi balaba prostate nga nayo edduka emisinde egitali gya bulijjo. Okiraba? Kaakati naye ng'amagumba gannuma ganzija mu budde. Nze natuuka ekiseera asisobola kuvuga mmotoka ne malira ddala emyezi egyawera ena. Era lumu neesuulamu wano jjulume ne ŋŋamba ngenda kuvuga emmotoka eno nga nina wenjagala okulaga kyokka drive aganye okujja. Naye olaba Kuleerwe oyambukodde ku Jinja Road Kuleerwe. Ene wanekireka. Kuleerwe wali e Kampala. Nga ku Parliament naye ng'ovansi wa Kuleerwe. Emmotoka nga bwe nninnya bwe nti crutch nga mpulira okugulu kwabika. Kye bayita obutwa kintu kibi bannange muleke okuwa bannammwe obutwa. Kibi. Nga bwe nninnya bwe nti kwabika. Era nga ntendewererwa n'enta motoka n'ekomawo n'etomera emabega n'ezikira okutuusa abooluganda abandi emabega lwe bagamba nti mumuwe gaapu ate nga katrafiki jamu wekali natuuyana olunaku olwo era nesiddamu gikwatako emmotoka eyo okutuuka Mukama lwanziziza engulu. Naye mukozi bw'engulu nga nkozesezza eddagala kuba twasooka ne tutya nti bwe tunaakozesa herbs tugenda kufa. Ate alwo abantu b'omu nnyumba yange nga bafuuse bazibu nnyo tebaagala kuwulira ku kigambo kiyitibwa herbs. Nga baagala conventional. Bagamba ogenda kufa. Olwawo banzijjako obwetwazi. Ne batandika kubanga be bafuga. Nenzikiriza ne tunywa buli ddagala lyonna erya buli kika. Naye nga buli lunaku twongera okukola ki? Okuba obubi. Era okutuusa njagala okubategeeza nti Moringa oyo nze mukozesezza nnyo mu bujjanjabe buno. Era okukeberwa kwange okwasembayo baŋŋamba mmale omwaka mulamba ndi free. Newankubadde waliwo ebintu byendya nentabuka nnyinza okulya ekintu n'endwala bulwazi nga ate kya bulijjo edda nakiryanga naye kati nenkirya nenkola omubiri ne gukigaana. Omubiri ne gukigaana nemanya nti ekibumba kyange kikyali kikyalinamu obuzibu. Naye nga Moringa lyerimu ku ddagala lyensinza okukozesa. Amiina. Moringa wano bulijjo singa obadde omutadde mu kitaba apurifyinga amazzi n'agatukuza ne gafuuka matukuvu. Moringa akola nga amino acid. Moringa
agoba acid mu mubiri gw'omuntu. Kwegamba yali alkaline. Yes. Alkalizing omubiri. Kati nkozeseza moringa nga mukozesa mu bungi. Amina. Kwentadde eddagala lya herbs erinyambye okudda ludawa Engulu. okudda engulu. Weewaawo. Naye abantu batema moringa mu mayumba gaabwe ne bamusuula. Era abalala bamulina tebamulinaako na mugaso. Tebabifanako toli competitor. Naye ng'ayinza okukujja mu kufa n'akuzeemu. Amina. Kaakati eriyo bannaffe bangi be bawadde obutwa. Njagala okutegeeza nti gwe kozesa mulinga naye nga mulinga ono mukozese mulaaji nambo oyinza okuddira ejiiko 2 nga zijjudde. Oteeka mu kinyeebwa kubanga omuntu omulamu yandibadde akozesa ka teaspoon akamulinga. Ezo ze milligrams nga 20. Ne bw'obeera nga olina ekizibu. Naye bw'oba mulwadde nti no bakuwadde butwa. Kozesa mulinga. Ebijiiko byo 2. Ebijiiko 2 ebijjudde. Teeka mu nva, teeka mu mazzi biteeke mu nva, biteeke mu nva, biteeke mu nva. Okiraba? Obiteeke mu nva ku makya, obiteeke mu nva akawungeezi. Kakati nywa amazzi agali alkaline. Kuba tusobola okwalkalininga amazzi. Tutya. Omuntu osobola okwalkalininga amazzi n'otereeza omubiri gwo. Ngamba amazzi oga alkalizing otya. Okola bw'oti. Kwata liters 2 ez'amazzi. Gafumbe gajje. Okugafumba okujja oba ojjamu bukyafu impurities. Kankozesa ekigambo ekyo. N'okutoboka. Bw'omala ogafumba ne gajja gasaanikire. Funa akajiiko naye akajiiko kano kandibadde ka munnyo ogutali iodinized. Yesebo. Omunnyo guno rock salt. Singa abadde Himalayan salt, pink salt. Yeah, pink salt. Gwe gwandibadde gusinga obulungi. Kwata akajiiko. Kateeka omwo mu liters meka? 2 ez'amazzi. Olyoka ofune mils 10 eza lemon. Only 10 mils lemon juice. 10 mils of lemon juice. Yes. Gatta wamu mixinga bulungi. Kati omuntu anyweko eglass. Okay. Era oyinza okunywako eglass emirundi 3 olunaku. Awasigadde nywa no water. Okay. Ekyo kigenda kwalkalizing omubiri. Okukendeza acid mu acid ajja kugwamu. Buli kimu kitambule bulungi. Omubiri gube kubanga osobola okutwala omubiri ne ku 8. pH ngeri 8. Yesebo. Abantu abasinga obungi bwakusanga ku 6.5 ng'agamba nti oli okay. Naye nze ngamba nti wandigenze ku 7 oba to 8. Osobola olyoka obeere n'omubiri omuki omulamu. N'omubiri omulamu. Amina. Kale nebaza Katonda okigambire nnyo we olwoyo okizikire kubanga yansaasira ate nanjigiriza nti edda nali simanyi nti nze mu nsi eriyo gwe mpakana naye. Nze sirina bulamu bwa kuwakana n'abantu. Amina. Ate ng'oyigiriza ensi okwejjajjaba awo si kiwanga tugenda kusukkawo omusawo waffe ate era muganda waffe mukadde waffe otuwadde obujulirwa amakula. Ate era oyigiriza ate era n'otulaga okukola kwa Katonda okusukkuluma okutegeera kw'abaana b'abantu. Nkimanyi okyalina bingi nnyo naye essaawa tereeguuka. Mbadde nsaba entanda gy'osibirira omulabi waffe mu ddakiika ng'emu awo tulyoke tufundikire. Abakristaayo abaana ba Katonda kituufu Mukama atuyigiriza nti tunaatera okutuuka ku nkomerero y'ensi. Weewaawo. Buli muntu kikugwanira okweteekateeka. Naye omubiri ogujjudde endwadde n'obulumi gulemesa abantu okweteekateeka. Kyansonga okuddayo ku butonde okubukozesa obuki kubukozesa obulungi. Gezaako okufuna omusana. Abakristaayo funa omusana. Waliwo endwadde ezitateekeddwa kuluma bakristaayo ba Seventh Day Adventist Church. Sure. Naye olw'okubanga tetugoberedde bituufu naffe zitukola ki? Zitulumiramu. Ate nga ffe tulina okuba solution center. Yes. Otyo. Gezaako okunywa amazzi. Gezaako okukola exercise. Ngenda neneewuunya akaana oluva mu lubuto lwa nnyina waako
eddakiika 3 bwe kadde engulu bwe kati nga katandika okusamba obugere n'emikono bakasamba kitegeeza kukola exercise newankubadde ffe abasawo tuba tulowooza nti kayamba bitundu byako ebyomunda bigende mu maaso naye ge magezi ga Katonda omwana ono ava munda ng'amanyi nti okukola exercise bwe bulamu naye bwe tumala okukula ne tuba n'amagezi exercise ne tuzisuula okiraba awo ogenda kubeera n'ennyama ng'ekuluma ogenda kubeera n'endwadde ezitavaawo ogenda kuba nebyoyagala naye nga tebisobola kukola ki ddayo okozese ku mmere entuufu nze sigaana muntu kulya nga bw'aba ayagadde kola ki kulya kasitaaba ng'awulira nti asobola okubalansinga ki diet naye kimugwanira okutegeera okulya Katonda kwayagala okuyinza okumubeezesa amagezi kwekuliwa ogiraba gezaako okulaba nti ofuna enough rest okwebaka okutuufu okuwummula olwaleero TV zigenda kuzikiriza abantu bonna simu gy'olabe abantu tebava ku ssimu abeera bwati okiraba kikugwanira okuwummula bw'oba ng'onoobeera muki ng'onoobeera mulamu naye kankubuulire ekiwussa bannayuganda oba aba Africans ekigambo okuwutta kya Luganda omuntu nga tannaba kukula nnyo naabanga ebintu takyabitegeera kiva ku kuba nti abantu abo tebasoma okusoma kuwagala obwongo weewaawo naye weewuunya abakristaayo yadde tulina variety ekigambo the wealth of knowledge but we engage ourselves to study and learn abakristaayo tetusoma olw'obutasoma oba weeteekateeka okwonoona obwongo bwo okiraba so katugezeeko kubuwaŋŋamyamu okukola kwa sitaani babagamba nti idle mind is a devil's workshop really olwekyo kyenva njagala okukubiriza abooluganda buli muntu yenna waali tuddeyo ku nnono z'ebyawandiikibwa tunula waggulu obeera omuki tunula waggulu obeera omulamu nga tulina essuubi ery'okujja kwa mukama waffe Yesu Kristo amiina neebaza mu mwezi gwa Desemba omwaka guno nayita omusumba najja wano n'atuyamba ne twebaza era okwebaza kwaffe ekirabo ne tukiteeka ku kulaba nti tuyinza okunoonya ettaka ly'ekkungu tuyinza okuteeka ekkanisa ya Seventh-day Adventist Church kubanga mu butuufu Mukama yandekawo nze ani mu bangi ennyo be bawadde obutwa nze n'ensigalawo nange nkyewuunya bwewu naye lwakubanga Katonda alina ekisa kye era yakola atya yandekawo naye ate ne neebaza Katonda ne ku lw'abalala baaleseewo okwetoolooleza Mukama bawomukisa tweyanziza nnyo tweyanzenge omukadde waffe nawe omulabi waffe asobodde okwota puroguramu eno obulira okuva omukadde gye yatandikira okutuwa obujulirwa okutuusa kaakano era nsaba wano we tuba tusinzira okufundikira katusabe Katonda kitaffe omulungi tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde okubeera mu puroguramu eno n'omuddu wo omukadde Kaluleddeewo weebale nnyo ayi kitaffe ne bye tutasobodde kusaba tusaba obitwongereko ng'okwagalako bwe kuli oweebwe ekitiibwa era ogulumizibwe mu linnya egganze erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye n'okukkiriza amiina amiina